Kantwala omukisa guno okwaniriza mwenna abatuwuliriza n'akadde ke mba mwefiiriza okuteekako radiozi zammwe ate era abamu bateekamu nakasente naddala mu byalo byange ng'eyo Namwanzi Gogwe bo ate bateekamu namanda ne tuba nga tubeebaza okutuwuliriza buli lunaku ate era ne twebaza omukisa ogutuweebwa management ya radio eno okuba nti tujja naffe ne tuteeka ettofaali ku ggwanga lyaffe nga tuyita mu kusomesa ne mu bigambo eby'amakulu booli awo bye tuba tutadde wano. Njagala okwaniriza abapanelisiti bannange muganda wange ono wa Democratic Sekeba Sebo omanye kalungu eyo kankubuulira ekigambo kimu nze ettaala yaabwe eya DF ettaala nga DF kyagitadde ebbali mu byobufuzi butya bwe tutambula mala kubalaga webawalira ate oluvannyuma ne bajja kati mwami Nkeretanyi olwaleero yadde bantu abo basanyufu okuba nti yafunye kaadi ate nze abasinga obusanyufu kubanga nga ajja mwami Nkeretanyi ne saizi ye nga wogiraba small size nali namba emu ne mbagamba ono asinga ku gwe tulina obagamba otya ono asinga ku gwe tulina olwaleero nga tuli mu Nuupu ebizibu byali bingi nnyo era okutuuka okunzigalira n'emiryango eyo ye yali ensonga balikkiriza oyo akimanyi n'enkubwa bubi nnyo naye okulaba ng'olwaleero mwami Nkeretanyi atuuse awo waatuuse toyinza kujjamu mukono gwange nti nabagamba ono yasinga mmwe mukiraba leero nze ate nakirabadde wano kati bwe mbalaga nti Democratic Front we tulaga egenda kukira nze mwetaala genge era nkakasa bulungi nti enkya bagenda kuba ku luggi lwange nti sebo tutwale Democratic Front ere kubanga nze ettaala yammwe ekyo njagala nange okumwozaayoza Nkeretanyi okuba nti yatuuse awo ku buwanguzi obwo tuyanziza nnyo tuyanzege ampuliriza oli ku Impact Radio zuwuliriza Mohamediki ensonga nziwe abadde bakira ayogera nga ndawo situla omutwe oleka oli munabyafaayo nnyo ekigambo ekyo kinzijjukiza waliwo omusomesa wa physics tiwulira n'abagezi oyongera okubeerera ddala omugezi yali musajja nga mugezi nnyo ng'asomesa physics ow'obwengula naki ebintu eby'amaanyi n'olunaku lwakya yalina gye yali alaga mulembe gwa dda tewali social media zino ng'atamanyikiddwa nnyo bamumanyi ddoboozi na linnya watuuka gye yali alaga yali agonze ng'era akooye nnyo kwegamba driver we nti ogenda kuyimirira nga nze osomesa abantu abo ebbanga ly'otambudde nange yakikola driver naye mu bayizi abo be yali asomesa mwalimu omuyizi nga mugezi amubuuza ekibuuzo nga kizito nnyo nga kyabwengula nnyo omuyizi okuba nti yali aludde ng'aliraanye omusajja ono driver yali mugezi era naye yali yakoppa nga yagezi wala kwe kubagamba ekibuuzo ekyo kyangu ng'ayanukula eryo era okumanya kyangu ne driver wange ono atudde wano naye akimanyi wamma jangu okibabuulire naye nga driver ye musomesa yennyini omuki bw'ayise driver nti mbadde ensanyuka nti onkoledde bulungi okunninaanya abasajja nga bano baddiiki nti nange ku bulamu bwange oyina kyogasseeko nti we naabaliraana ebbanga nsobola okugeziwala nga driver oli n'omusomesa we ntandikidde awo naye nga bakonyekonye bulungi naye nze ku kyendabye kyenjagala okutunulamu era kubanga yayanjudde bulungi nti tuyina mandate eyogera ku kibiina kya National Unity Platform yadde nze ndi wa Democratic Front kubanga ye leading opposition party ate nange gyenkola ki gyendi kakati bw'otunula nina ebintu ndaba bye batatunuulidde bulungi naddala nga bakola vetting ate nga bikulu bajjeemu kye bayita obuntu mwami dikita kyogedde obuntu bulamu wejja n'ogeze waffe mu Kalungu East oba mu Kalungu District ekifo kya Woman MP tubadde ne Susan Namata amaze emyaka 4 ng'ali ku ground ng'ateekamu ebyaddala ground ng'agiyina ng'era abantu bamuwaniriza bulungi nnyo naye omuwala yajja ndowooza myezi ng'ena bwe mbaseerabidde Shakira kakati nga tonnatuuka
era kino kiboogerako nti ground ebyekibiina nakibulimba si bye babadde batunuulira obwo bulimba era nze kwentera okuyita okuwuddiisa okwannamaddala bwakedde nga Shakira yalina kaadi naye olwaleero ne woobuuza oweerukaya oweebukulula w'enva oba oweerwabenge nti Shakira zinga yaliwa tayinza mukugamba nti yono omwolo ngamba de mulaba mutoka zoganyogo byakkumu kati obuntu bulamu n'otunuulira omuntu ono wanditunuulidde omuntu ono ebbanga nakikyawaddeyo nakikyataddemu yafaanana atya ekyo nakyo ndaba bakikoze eki bakirese ekirala twetaagamu obugunjufu civilization omwami oli takyogerako wejja n'oyogera ku musajja Sseggona nti wamalala naki neze ndowooza obugunjufu tuyina kye tuyita okugumiikirizigana kya bugunjufu okugumiikiriza gwe ogumiikiriza ddi kubanga nze ndi muwagizi wa Arsenal okimanyi Ateta alonda line up okusinziira ku Newcastle gyagenda okusamba talondalonda kakati olwaleero ng'olina Sseggona njagala tutandikira mu musawo eyokubiri eyokusatu tugenda ku mudaala nzikiriza tukome mu musawo eyokusatu tugenda tutandikirawo naawe tuyina enjawulo wakati bye twagala ne bye twetaaga wants and needs ebintu ebyo bikulu nti ojja n'otunuulira mwami Sseggona mu Parliament ngenda kubazaako emabega ku tteeka ly'emmwanyi bagitwala tebagitwala mwalimu akawaayiro akakulu ani aligulanga nga automatically government yali etegese yejje okusalangawo kwani agula oba obutagula akawaayiro ako basobola okukakuba kubanga baaketegereza nga baganda baffe ennamba esinga yakwata bukwasi kubo n'efuluma so nga ate etteeka lyakuyita kati akawaayiro akaani anaagula olitunda otya oba ogula otya basobola okukakuba ne kavaamu weewaawo kyali kibi n'ate ekibi ennyo bakijjamu kakati obeetaaga abasajja abo era ekirala tugumiikirizigana ddi ebimu NUP obuzibu bweyolekedde kuba nti tegumiikiriza oba tegumiikirizigana n'abantu baayo ne weesanga ng'ecreatinze unnecessary enmity nga etaddewo obulabe oba abalabe yeeteereddewo abalabe oba oli awo beebadde ababadde tebeetaagisa nga basobola okwewalika buli lw'oteekawo abalabe ebiseera ebisinga ggwe kuba kunafuwa kuba kaakati bujja n'olaba n'okoppa ku ttiimu eri bujjukira emabega Ssekikubo enkuba gye yakubanga gavumenti mwakolera waaba ayolekera akamyufu n'atereera kaadi ne bamuwa n'awangula okukwabanga nti party leadership eyo egumiikiriza abantu baayo okutuuka we n'abatuusa we baagala gutunuulira olwaleero minisita otafiire kati gwe kuba akafaananyi olwaleero ng'otafiire abadde akolera mu gavumenti y'NUP singa simanyi nakumanya singa ne ku social media bamukubanga mbizi bamukubanga kinaye okugumiikirizigana okwo njagala nti ebintu ebyo singa tusobola okukoppa eri ebintu ebyo ebitono Sseggona gukyoyisa amalala tosobola gumiikiriza malala ng'omwetaaga kubanga omwetaaga ekyokubiri teyakubye kifaananyi kigazi obukulembeze obwa Buganda mu maaso oba in the near future n'obukulembeze obwa opposition mu kaseera akatono kuba kino tetwagala tulimbe NUP ebeesinze mu Buganda okusinga ebitundu ebisinga obunene n'amaanyi gaayo agasinga gali mu Buganda olwaleero ngo oli mu kutereeza abalwanyi bo kubanga bw'otunula bino baganda baffe abamu tebaagala biwulira nati tulina okubibagamba kubanga ge mazima bw'otunuulira mwami Museveni entegeka ze tali kutegeka kalulu ka 2026 ateekateekawe wagenda kuleka mwana mutabani we ategeka mpanji mutabani we wagenda kutandikira kufuga Uganda bw'otunuulira ennonda gye yalonze Seeke Kadaga niwe yali kabye nti NRM nagiyingira ndi mu lubuto Kadaga wa Museveni
ate yalekawo omuntu wa mwana ya mongo n'ateekateeka seekeye ng'ategekera mwana n'ateekateekawo tulabe bawadde kaadi abayise mu primaries zaabwe akamyufu kaabwe ng'ateekerateekera mwana. Olwaleero naffe twandibadde tuteekateeka opposition egenda okufaanana etyo era nendowoozaamu nti tetuba nti tuyambako opposition yaffe tebanga eyambako Mwami Museveni kumuggyirawo nkonge za opposition ezinaatawaanya omutabani oli ku kyategeka ng'akwata obuyinza, kubanga waliwo abasajja nga omwami kyayogedde ekya coalition Mwami Dikirikyamuze nga Ssemujju nze ndi mu council ya district mu empeerereza olwaleero. Ekyamazima naffe tukola budget ng'era parliament bwekola budget, bakwata ne bafulumya draft ne bagiwa kansala n'agenda eka okumala omwezi mulamba nga nekiri ku page 1 teyakisoma takimanyi ng'akomyewo olunaku olw'okuyisa budget n'okuggyako ffe abasajja ba Mugunga asobola okutuula ebiro 3-4 n'oyita mu budget n'olaba we babbidde naki era n'osanga nga gwagenda okuyambako. Kati Sseggona baleeta budget yasobola ogisoma najja n'ababuusa n'abubuusa enjogera ya bulijjo tibannange wano ne wano bateekamu ekintu ekitali kituufu. Abasajja Basseggona ba Ssemujju n'ate n'osanga nti mu coalition gye mwalitandikiddeko nti Ssemujju oba kira tetutaddeewo n'ate FDC wano naawe oyinawo obunafu tuteeke wano. So ng'okubira Bassebo ne bannyabo ekikulu kye twandibadde tutunuulira olwaleero nga opposition eyawamu butya bwe tugenda okusigaza obuyinza, naye ekibi baganda baffe bali mu kupapirira balowooza nti kino ekintu kyangu. Mwami Museveni emyaka 5 gye yalwana yali alwana ne gavumenti eyali yagwa kubanga baali bagivugana mu buwayi ey'abalutwa naye yagikubira emyaka 5 ng'erina state, naye no gavumenti ekyayina n'omukiise ku buli kyalo golowooza nti kiggwa buggwi leero kiggwa leero, ekyo si kikanye nako. Nze njagala tukole enteekateeka egenda okuleeta transition ey'omulembe n'abasambi ba kabiriiti abalungi. Neyanziza